Mu story yaffe y'olunaku olwaleero nkuleetedde Pretty Nicole ne surprise gye bamuwadde okubeera nga bamwagaliza success mu bibuuzo bye byagenda okubeera nga atuula. Kyokka ate ne Maama Fiina avuddeyo okubeera nga yeemulugunya ku bantu abamulagira ki ekyokukola. On top of that n'asalawo n'okubeera nga atuyiwamu kaawa akazungu. Wandiikanga nga akazungu katuyiye mwana wattu katrendinze nga sound naddala ku TikTok zino ezaatujjirira. Nkwaniriza nnyo eno ku SMX Media nange SMX. Wantu bane updates buli lunaku buli saa. Story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziweyoka data aleme kubeera nga agenda mungi. Kan subscribing onyigene ku notification bell tojja kuwona mu missing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media gwa n'omukolo gwa kwanjula gwa mbaga gwa birthday. Omukolo gonna nga weetaaga videographers ab'omulembe bakwata video coverage abalungi. Weesige ffe aba SMX Media tujja beera nga kintu kyo tukikwasaganyiza bulungi nnyo nnyini ddala. Still wano ku SMX Media tulina abantu abasobola okukola music video ennungi gwotukulako obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Yes, katutandikirawo Pretty Nicole bambi. Pretty Nicole tebamwerabidde okubeera nga agenda okukola ebibuuzo bye ebyakamalirizo, so we batyo basazeewo okubeera nga bamuwa surprise. Oluvannyuma lwa surprise MC Katsi gye yawa omwana we agenda okubeera nga akola ebibuuzo ebyakamalirizo, kati ate mwana wattu ensasagge eri kwani? Eri ku Pretty Nicole. Abamu bakiwagidde, abamu tebakiwagidde. Nga nerawo kyali ku kya MC Katsi, abamu bakiwagidde, abamu tebakiwagidde. Naye bambi Pretty Nicole yalaze essanyu olwa maama we eyamuweereza ensonga z'ebimuli n'okubeera nga amwenyumirizaamu okubeera nga muwishinga success. Si yeka yamuwadde ajja film naye namulabyeko nga naye akoze kyekimu. Obutambi kambukuwe naawe osobola okubeera nga obwerabirako. Eyo nga tuvuddeyo ate ensasa Wow, Mommy, thank you so much for that. My mommy, my one and only one. Mommy, thank you so much. Thank you. Thank you so much, Mommy. Thank you. Thank you for this gift. Have seen, Mommy. I'm going to perform well. I'm going to perform well when I get Mommy going for a surprise. I'm feeling like even crying. What's that? What's that message, you know? Mommy want to go alone. Mommy, thank you so much. Thank you, Queen German. We love you. Everybody kwagala Pretty. Mommy Nicole, yes. Pretty Nicole, what Queen German you are fair. Thank you. She has received her success. Thank you so much, Mommy. Wajja mukama akuddizeewo. Amina. Katusobye Pretty togenda tuswaza wabula. Kuba ebintu byaffe olidde bingi. She has been there in everything for me. She has supported me in everything. Wow, Mommy, thank you so much for that. My mommy, my one and only one. Mommy, thank you so much. Thank you. Thank you so much, Mommy. Thank you. Thank you for this gift. Have seen, Mommy. I'm going to perform well. I'm going to perform well when I get Mommy going for a surprise. I'm feeling like even crying. Ya Maama Fiina ye lwaki mbeera njogerera. Maama Fiina naye kamukuwe naye nga sinabeera nga mukuwa kamusaba mbe subscribing tojja kubeera mu missing updates. Abamuwa amateeka n'ebintu biyandibadde afumba bibandibadde balya nga bamukyalidde. Muko uno kusinzira bagenda okulira audio ono ne video eno alinamu n'akazungu ennaku zino sibukasabula si wa bulijjona Maama Fiina na njagala owulire ng'asabula akazungu mu akanyumidde nnyo mu video yeeno ng'agamba ye tayagala abantu bamuwa amateeka ku bintu byalina kufumba nti abantu mwogera nnyo mwina samwasamwa mulumirirwa ebitakakwatako so kuwulira Maama Fiina. Abantu b'ensi eno bw'ofumba doodo twakyafumba doodo, bw'ofumba ennyama lwakyafumba ennyama, bw'ofumba enkoko lwakyafumba enkoko. Sikyayagala advice, seweesagala advice mu mulamu wange. Gende ewa mukyalo Maama Sandra akufumbire. Munzigyeko eminoko munsanga wange.
Musa sewa musanga wange fumbe dodo wange fumbi emino gyange utekeka mukamulali oyogera nga bba wange ayazibandi ayazibandi sewaya my friend ayazibandi temuddamu kundetako minoko musanga wange Omwami ow'empeta ssebo mwanyoka abamwami ow'empeta era oba omanyi kyatalya era ababwateka mukama temwagala bagagga temwagala gubayita Maama Fiina tweyanzege Maama Fiina niba n'abantu mulekerawo okulumirira obutabakwatako bw'osanga omuntu ng'afumbye ebintu bye tubiyingirira ate mwewalenga nnyo okuyingira mu mmotoka z'abantu ne musanga ng'emmotoka enyirira noyagala onnyiseemu agasootogo noyagala okyuse rediyo noyagala oteekeko ec noyagala oseese endabirwamu noyagala ozisse wansi mwe waca ate bw'okyalanga wa munno kyosangawo kyoba olya oba afumbye kawunga na mukene eri ebyo mugenda nga mwogera ku bantu simanyi wakyala ewuwe n'akulisa akawunga ne mukene gwe waliwo birya kasasiro tweyanza nyo Maama Fiina.